Empaka zino ez'okuyindira Fort Portal zigenda kutolontoka kilomita 308 era nga zakulungula ennaku 2 okuva nga 4 okutuuka nga 5 omwezi ogujja. Empaka zino zakwetoloola ebyalo omuli Nyakashula, Mabeere ga Nnyinamwiru, Mabaale n'ebirala ng'akwasaganya ebyamakubo mu kibiina ekitwala omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga. Joshua Mayanja bw'annyonnyola. Kweri era etegekeddwa e Kasese amakubo tugayiseemu lwakuba tulinayo section emu ekyatuwadde obuzibu nti twagenza ogiyitamu nga enkuba etonnya nnyo ne tubeera nti tetwasobola gimalako, naye kati tulinda enkuba ekakkaneko tulabe oba tusobola okugizzaamu. Ate Dr. Magi Kigozi asiima ennyo abakulira omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mu ggwanga olw'okufeewa ku mwana omuwala. Omulundi guno aba motorsport ate omanyi sport eyo ebeeramu nnyo abaami n'abasinga okugiraba baami ate betwagala okutuukirira. Firimu y'omwaka guno ye mwana omuwala omulabiridde otya era bwe baba bano aba motorsport be bakireese nga be bakiwagira ojja kulaba nga tukyuka nnyo mu ngeri eyo. Omwana omuwala ayamba nnyo, omwana omuwala bye yeetaaga si binene, omwana omuwala ayagala kwagalibwa, ayagala ku protecting. Empaka z'omwaka oguwedde zangula Arthur Blake Jr. era ng'asuubiza okukolesa omutindo ogwa waggulu mu mpaka zino. Nawangula event eno omwaka oguwedde era nga nze defending champion era kyenjala okukola mu event eno kukiwa 100% ndabe nti nziramu kyenakola omwaka oguwedde. Newankubadde nga tannaba kuwangula mpaka zonna mu mwaka guno, ono ategeeza nga ye ne ttiimu ye bwe bagenda okuddamu okwekenneenya envuga yaabwe okulaba nga bawangulayo empaka mu mwaka guno. Omuntu Jasma ngati akawangula lwali 2, Sabuzi yawangulayo emu, naye kati tetuba tetumanya n'awangula eddako, naye ngenda kulaba nti nze ne ttiimu yange ya Shell Helix Rally Team tugezaako okulwanyisa obubonero bwaffe bukyali butono, naye kati tugenze tubukungaanya era nga kati tunoonya win. Wania Dr. Ashraf Muhammad wasabukuludde emmotoka ye gy'agenda okuvuga mu mpaka zino oluvannyuma lw'emmotoka y'okugwa Kabenje wiiki ewedde Masaka. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.